tugenda okuyitamu. Lwaki bakulisa akaseera ke tugenda okuyitamu? Sikyogedde nga nsobi. Bakulisa akaseera ke tugenda okuyitamu kuba ndi sure Katonda era agenda katuyisamu nga bw'atuyisiza gye tuyise. Style. Era abasinga bannekangidde ekisaawe. Yebadde enkola yange ennaku eziyise era nkakasa ejja kuba nkola yaffe gye bujja lwa nsonga ne bwe nagambye nti ngenda ku travelinga kati mbuukinga ebiseera ebimu mirundi gya njawulo. Basajja ba Museveni babadde bamanyi ate ngenda ku travelinga nkya ne badeployinga bategedde oluvannyuma nti awaye gwe mulinda naye nga nabadde nyina okuyitirako wano olw'ensonga ez'enjawulo naye okusingira ddala nga njagala mundabeko mumanye nti nkyaliyo ndi mulamu ate saako lwenasemba okujja wano nali ne bannange bangi newane Dubai sijjangawooko nga siri ne Nubiana naye mwena mumanyi embeera egenda mumaaso nti awatali musango baganda baffe nga Frank Kalibala babaziika dda, baganda baffe nga Edi Mutwe, Yani Magiki, Mubianiri, Obeyanga, Sheriff Najja n'abalala basukka mu 10 bali Kitalya nga tewali musango guno. Bannayuganda abasukka mu 600 bali mu makomera lwakwambala t-shirt ng'eriko ekifaananyi kyange, bakwambala nkofiira ng'eriko ekigambo People Power, n'abalala wakubeera bubeezi bavubuka e Kampala kubanga Museveni mutiitiizi nnyo, n'abalasita balina bubeezi dreadlocks bakakabona omulasita alina okubawa bamanyi n'okujja nga bayita taxi ne bapaakinga awantu nga bamanyi eno ghetto kubanga banyigiriza nnyo abantu ate n'enjogerako bikiikirira abantu abali mu mbeera eyo kuba tebakyalina kye babagamba. Bajja bayimbanga ba taxi abagenda e Kampala ne mulinya ne bavuga taxi paka ku CMI. Bangi babakwata lwampaka ne babambaza enkofiira yaffe etemenya mateeka ne bakuba ekifaananyi ne bagulako emisango bawoleza mu kkooti y'amagye, naye nga mwena bw'omwabadde mulaba ng'ekyankwanzi bambala uniform fuulu ey'amagye ng'eriko ekigambo UPDF nga si basirikale n'ebirala ebifaanana bwebityo. Naye njagala okubakulisa gye tuyise kusingira ddala okubeebaza bannange, mwebale kwebereramu, mwebale kubuuka, mwebale kugulawo bwongo, mwebale kubeera bagezi. Mwebale kwagala nsi yammwe, mwebale kumanya nti ddala musaanidde. Bannayuganda abasinga okumanya embeera gye tuyitamu be bannayuganda abafunye omukisa okubaako ewaka. Bintu bingi nnyo bino bwe mbyogera, bannayuganda bannaffe bangi tebabitegeera. Bangi babateekako Munnayuganda munnange kulamusizaako embebaza emirimu. Waliwo ekintu kino ekiri ku social media ennaku zino kyendabanga kiyinza okuba ekituufu naye wenjogera ennyangu ayinza giyita diversion wakati w'ebintu bino. Tulaba omukulu Tamale mirundi Senior, simanyi bamuyita presidential advisor, naye mutabani we Tamale mirundi Junior ekibamukuba naye tuze tulaba Tamale mirundi Senior kayogera bingi bannange Kiuganda kinyuma mukogera ebingi n'avaayo n'afukamira simanyi ayogera People Power, wuyo alese Jambia mu studio, wuyo agenze bakumya ebyoto simanyi akoze ki ajana. Naye Munnayuganda njagala obikuka amaaso bano abasajja. Omanyi ye Tamale mirundi nga weyiwana nti yasoma propaganda and diversion
Museveni amukozesa nnyo omusajja oyo. Kituufu omwana bamukubye tetugenda gaana, naye omusajja yafuniddeko oluwenda olw'okuwugula bannayuganda bonna atujje ku mulamwa. Musooke muwulirize mu history ya Africa eddiini gye bayita African Traditional Religion ge gamu ku maddiini agasinga ebitiibwa. Kyova oli ne wabeera ne kayirizike tosobola kumala gakalaba. Kyova oli ne waba nti alina essaboli lyasingira ddala okweka kabeeranga oba alikwekera ddala nga bitundu bya kyamu. Tukitegeera kati bannange oŋŋamba otya nti tamala emirundi singa yabaddemu ssabo ebyagamba simanyi alina abantu be abatambala simanyi ngatto simanyi oteekayo 3,000 simanyi biki n'atwalayo kamera. Sajja bano batuvuga speed. Kati ono ye ali ku kintu kimu. Nze mukulaba okwangu omusajja ono ayinza okuba nga abadde aluzinze following kati nga ali kufuna following. Manyi wana abasajja bebalidde mu Uganda bo abasajja bali bakirina bakwata ne batafaayo ku nnaku yamu. Tunula mutabani wa Mirimu tutuufu bamukubalira eddwaliro lwali naye muganda tunuulira abaana wansi eddwala ojjukira wali abawambibwa oli abakubibwa abatasobola ku affordinga yadde ne Canada. Naye laba ono waliwo abazadde abakabira ku zitiivi abaana baabwe tebabalaba. Naye musajja mukulu ali wano awaga simanyi jambiya simanyi nyondo ntambula ne asidi simanyi mayinja simanyi zaani ndi musamize simanyi ndi mulogo nja kubasula eddalu akole tulabe. Kati ffenna tutandise kusharinga ebyo tugoberera ebyo tukomentinga ebyo. Mukama alina okomawo ataase Uganda. But still besides bagamba basirikale be bamukubye simanyi atugamba yiga simanyi biki. But the gist is the matter is waliwo omukyala gwe bayita Nankabirwa. Kubanga waliwo awo debate ey'amaanyi ey'owa sipiika era singa Nankabirwa nsuubira yali ayiseemu Kano akalulu ndowooza yalivuganyiza kuba sipiika. Ate lwakuba bannange abasajja bano batufugidde mu bintu by'okutuzaabuza. Mbabazi we yavaayo luli Nankabirwa ali kusajja Mbabazi. Naye kati mu kiseera kino Nankabirwa nubwe bakuba akalulu ali mu kulaga nnyo akayagala nnyo Parliament United States. Nibuuza Uganda bweyabikola abasajja abaasoma abayivu bali mu Parliament naye tebasobola kuyamba nsi. Njagala tutunuulire enkaliriza ensonga ya mutabani wa Tamale Mirungi ne Tamale Mirungi ye mwennyini envuga gyali mu kuvuga nti tutabeera nnyo ayagala kutuvuga bwatyo kati nga bwowulidde leero nti ate simanyi wakoze biki oli agaanye ono akoze ki endawakakome. Omuntu omala yenna ayina observation ye ate era tewakanizibwa naye nga batuyamukwe kabanaminauganda niwenawinaali nateera nakufungafe nakubeera babuufu nga bwana bwankofu yagamba nti bagezigezi ngaobumusota owana wenkofu munange nakabakakakatya kabaka mulina okwekwera tomala gakakwata kyetulina okukola kyetulina okukola naye nga bano abasajja
masobola si kusapotinga busapotinga na sente naye njagala obebaza mwenna abajja naye nga tamali mulungi alinga yagala okudda nti ensi nga Uganda erimu abaana n'ebyalo abaana bangi bazibawanirwa bangi batiddwa abaana bali mu makomera but we have never seen tamali mulungi ku myaka gyaliko nga stongi almost bali mu gavumenti kubanga n'essimu ya Museveni ayinza okuba girimu ne Muhoozi n'abalala abali mu magi tayinza kondeminga ekyo ali wano kubanga bakutte ku mutabani kati alufudde enyuma agifudde ensonga nti we should all share the same emotions so nga ate bo tebalumirwa omuntu wansi kitegeera so bannange lina okwebeeramu olaba yasitudde ne mukyala naye ali awannyonnyola alina n'eziesiba ebikozi photos naye abaana babiri abakubibwa waliwo bwe basuula abalamuzi basiimuuse twayinza kuwulirayo basajja bakulu baamukulu so bannange tubeeremu nga tukuwulira ekisa kyabakawandooza kikubeereko naye bano abasajja abamu bano bayinza okuba balimbeerayo sigamu nti tebaliba kyebali mu kukola kyagala kufaanagana ne diversion so bannange let's look up Spike News nga bulijjo naye mulaba twali mu retreat tefuna communication nti bonna abaali benyigidde abenyigira mu kuba obululu bonna baliko sanction nakulejjo statement yavudde Bungereza ababadde baluddewo okuvaamu omaaso nabo balaze okulunda okutupali kyono kikulaga nti Museveni tebamurecognizinga nga pulezidenti wa Uganda. Mwe abali mawanga gano agakulakulanyeko muze mulaba nti basiteepwemu n'endala kabanga akatono ne sanctions zigenda bwesyo naye kimali kiggwa nga nakyemalirako neki agudde era njagala okubazaamu amanyi okuva kwa Museveni kugenda kubeerawo mu bbanga ttono okusinga Museveni zengazi bentunuulira ndi mu kupulaninga kati gavumenti tugenze kulayira era namwe endowooza gye njagala mubire nayo ofcourse ekigenda kubeera kati bakyawamba abaana baffe bawamba abaana ne babajjamu amannyo ne babajjamu enjala ne babalaawa abakyala ne babakwata n'ebirala ebifaanana bwetyo naye njagala okwebaza bannayuganda kuba mmanyi bannayuganda abali ewaffe ne kati bampulira olw'okubeera abagumu naffe tukyali bagumu kugenda naye njagala obeebaza njenyo ne baganda bange olw'obuwagizi obwo n'okumanya omulamu so n'obugambo obwo mu mikwano gyange njagala obeebaza n'okusiiba n'okubasaba mugende mu maaso nga musabira eggwanga lyaffe tumanyi nti Katonda awulirizanya essaala zaffe ate n'aziddamu naddala mu mwezi guno ogw'ekisiibo mugende maaso nga musabira eggwanga lyaffe mugende maaso nga mwekkiririzaamu mugende maaso nga mwekolamu obukulembeze ndi musanyufu nnyo bimwina obukulembeze obw'abakyala abakyala mmwe muliba mugaso nnyo mweno struggle kubanga revolution ebulamu abakyala ebanvu so mwengalejege nnyo bakyala bannammwe okwenyigira mu nsonga eno nandibadde mbagamba bingi naye ngenda kuseekana ne ttiimu yaffe olweggulo executive njakubawa Deeper Communications mundabyeko mundabye ndi mulamu saakowa
ensi yonna ejagenda maaso ng'etwegattako mpola naye lazima tujja kumaliriza nanakyemalira mikwano gyange sanyusa nnyo balaba mwebale kutuwa amaanyi Uganda ebalinamu nnyo essuubi temwenyooma yefe Uganda empya Uganda yefe sente zemukola wano zikola kyamaanyi nnyo ku ekonome ya Uganda so ojjeko okusindika obusindisi sente n'omutima gwammwe gubeere Uganda banaye mwebale nnyo mwebalire ddala kuŋŋaana wakati mu kisiibo emirimu